Breaking news ava mu ggwanga ery'Amerika. Oyo omwami gw'olabaawo bamuyita Senator Bryant Katun nga junior senator nga representinga Arkansas. Ofuna bulungi. So ye ne banne bakutte akakundi kaabwe oba ka group ne bagenda mu Congress ne bagamba nti balina okubanga bateeka sanctions ku kooti eyayisizza arrest warrant ku Benjamin Netanyahu ne Yoav Gallant awo wetuli. Then ng'ekyo kivuddeko n'agamba nti eno kooti teyina kwerabira nti bayina kye bayina etteeka lye baagikolera erya mu 2022 lye bayita American Service Members Protection Act, oba ky'oyinza okugamba nti the Hague Invasion interpretation yali netteeka nti singa omuntu Omumerika yenna oba ba allies ba Amerika bonna baba bakwatiddwa nga bakoze ebikolobero, ofuna bulungi, ne batwalibwa mu eno kooti, Amerika eyina obuyinza okuyita mu lino etteeka okugendayo n'ebajjayo by force. So k'osimbewo wakati mbu eyina obuyinza, this is in their country mu America, nti bo bayitamu eryo etteeka ne bagenda ne balumba Netherlands ne bagenda mu Hague kikomando ne bajjayo abantu abo. Ekyo interpretation y'ekyo ekintu according to law kiba kitegeeza nti America eba invadinze sovereignty y'eggwanga lya Netherlands. Ofuna bulungi, ensi yonna okugenda mu nsi endala n'ekutandikayo olutalo oba n'ekola ekintu n'ejjayo ekintu without the consent of the other nation kiba kitwalibwanga international crime, kye bayita invasion of another country's sovereignty. Tutegerekese bulungi. So ono senator ate nga yaliko lawyer n'emmundu yazikubako y'omu kubakuba emmundu mu Iraq. Era kigambibwa nti waliwo babbe y'omu ku bantu abateeberezebwa kubanga babbe ebyobugagga mu ggwanga lya Iraq. Naye nga ebyo tesagala tugendeeyo. Naye ono Katuni, nze muyita Katuni, ono senator agamba eggwanga lya Amerika, no lawyer is an attorney, naye nti agamba eggwanga lya Amerika nti limenye international law in case bali bakwatiddwa by evading. So he's calling for the invasion interpretation enyangu. He's calling for the invasion of Netherlands. America agamba America nti erumbe Netherlands singa bakwata Netanyahu na kira bagambye tebakisagira kekyo. So are we on the same page? Awo ndoza tumaze okubanga tugirawo kati interpret njagala olabe hypocrisy eri wano. America zezimu ku nsi ezakuutira kooti eno akadingidi okubanga bayisa ekibaluwa bakuntumye ku president w'eggwanga lya Russia Vladimir Putin ku misango gye batayina bujulizi under tremendous pressure. Kooti eno yennyini eyayisizza bino ebibaluwa bakuntumye ku bali ba criminal b'omu ggwanga lya Israel ne babanga bakiyisa ku president w'eggwanga lya Russia. Kati njagala tulabe wano kooti eno weba ebakolera emirimu gyabwe gye baagala, it is kooti ebeekoledde mu mateeka era ebeera ntuufu 100%. bwebeefuulira amateeka gennyini bo ge baakola n'egabakwatisa yagiyise nti it is a kangaroo court era nga temanyi byekola. Ofuna bulungi. So bwe tukwata ebyo ebigambo ne tubyaplayinga ku side ya Russia ku kibaluwa kye bayisa ku Vladimir Putin nti since it's a kangaroo court ate tebamanyi bye bakola, kitegeeza ne bye bayisa ku side ya Russia bikyamu bifu. It can't be one sided, it has to be kirina kubanga kikatinga across. Are we on the same page? So okusookera ddala imagine a whole lawmaker mu ggwanga eddala ng'alagira gavumenti ye nti ejja kulumba oba ng'alangira gavumenti nti tujja balumba singa mukola bwekiti, threatening okutiisatiisa ng'ovudde ku sanctions. Ofuna bulungi. So tujjukire nti
eggwanga lya America oba government y'eggwanga lya America ne Bungereza be basinze. Bungereza yatidde okyogerako bagibuuza nti munaamukwata ne batya ne bananaagirawo tebasobola Ghana international law tebasobola. That means America has no tekkiririza mu international law. Oyo katemba wa mwesi mu international bo tebibalya tebibakwata. Tujjukire nti America yensi ekyasinze okuinvadinga sovereignty yensi endala on this planet. Ekyo nga tukivuddeko. Yensi ekyasinze okuwagira kitta bantu Israeli kyekola. Goyinza okulowooza nti Israeli bino ebintu byekola ebikola ku lwayo. Nedda ebikola ku lwa government ya America eri mu buyinza olwaleero lwa nsonga nti be bagiwa ebyokulwanyisa, be bakwata akandooya ensi endala zigiwe ebyokulwanyisa ekole ekitta bantu kyekola. Mujjukira nti government y'eggwanga lya America yakwata oba over $300 million ne bazimba kye bayita eyo floating dock okuleeta humanitarian aid. Naye teyakola. Bayisawo humanitarian aid mulundi gumu ne kiggwa. Naye nga meanwhile nga bwe bakugamba nti Israel is their most closest ally. Tosobola kubanga ogamba nti most closest ally wo ebyokulwanyisa gwabimuwa, esente ezisasula abakozesa ebyokulwanyisa byo gwazibawa, newe basula na buli kimu kye bakozesa gwakibawa, n'obagamba nti bannaaye mukoze muteeke humanitarian aid nkubana abantu mulekerawo ekitta abantu ne batigano kikola lwansonga oba osobagamba nti singa temubikola tetugenda kubawa kintu kirala n'ekimu. Naye teyagala bikola, yeefuula mbu ye teraba biki bye bakola. Wano wenkugambira wenzija wano nenkugamba nti ensi oba abantu betwali tulaba nti be balungi bafuuka batujju, n'abatujju ne bafuuka abantu abalungi kati nga be balwana bano abeefuula mbu be balwana abatujju. You like big confusing. Ofuna bulungi. Imagine bagezaako okubanga bakuuma Israeli nga eyongera okutta abantu okutugumbula abantu bo kye bakavaringa eyo ye government y'eggwanga lya America. Meanwhile bali abatujju be balwana bagezaako okubanga bayimiriza Israeli ekitta abantu kyekola. That is how sick oba how insane kino ekintu bwe kiri.